Okay, abalabi baffe abalungi tukomyewo era mwasuze mutya ekiro kyababeeredde kitya ye bannaffe. Tukomyewo olunaku olwokubiri tuli wano ku Crown Japan Katwe. Tubale tubagamba ennaku ziri 3, ennaku 3 ezo leero lwakubiri. Enkya lwe lunaku olusembayo. Enkya lwe lunaku olusembayo okubanga tuli wano. Ate era nga tugenda kuba tubalaga buli kimu ekigenda mu maaso wano olunaku olwaleero tubenga n'enkya tukomewo tubalage olunaku olusembayo lugenda balutya. Eto weerabira nti olunaku lw'enkya kyogula kyonna bakwongezaako pako. Naye ogenda kikola otya keera ku makya obeera omukuggwa abasooka wano nti bw'ojja ssaawa eziddako pako togenda gifuna. So jangu ku makya buli kyonaagula bakwongerako pako, kyonaagula bakwongerako pako. Ate nga tugenda kuba tuyitaayitamu era mu bantu ab'enjawulo. Ejjo twabalaze wabweru ne tubalaga abantu ab'enjawulo, ne leero tugenda balaga abantu ab'enjawulo. Kati gwatuuka wali ku mulyango ojja wano we bakubira ziri siiti. Tuli wano tukubawo lisiiti, tulina ebifo biri 3 ebya lisiiti. Tulina wano tugenda bibalaga byonna. Tulina wano ewaddako ew'omukyalo ono. Tulina ne wali ewa Nnaalongo ewali Nnaalongo waffe. Nawo tukubirawo lisiiti. Wabula pako ziweddeyo ssaawa zino. Gwajja ssaawa zino ng'oyagala pako ziweddeyo. So tugenda kuba tuzireeta nkya ku makya. Paka eziweddeyo ez'Enkumi 3. Paka ezisigaddeyo tusigazizaayo type eno. Type eno yeeriyo ne tubeerayo n'eno efumba ku mata. Eno efumba mata eno abatakimanyi. Eno paka efumba amata ate efumba ne chai. Ebikola byonna. Ne tubeerayo ne pako endala. Paka endala ziriwa. Tulinayo n'eno paka eno. Tulinayo eno pako. Nungi nnyo emitwalo gyo 6 ng'ogyefunira eno. Nungi nnyo eno ya family pako gobona leeta zino sifa waliyo n'eno eno ya mitwalo 3.5. Nayo pako nungi ya 3.5. So ziri eze 3.5 ssaawa zino ziweddeyo. Ate nga tulina ebintu ebyenjawulo. Tulinawo abakozesa kye bayita amabinika nga pako yo gamba nze pako sigisobola. Tulinawo eno binika. Tulinawo ebinika eno. Tulinawo ne size entono togamba nti twerabidde abasingo ng'obeera mu nju wekka naawe twakuleeteddeyo eno okitegeera. Kati tulinawo dry zino zo zikyaliyo abakyala. Zino dryer oguleemu 5 ne bakuwa dryers 2 okitegeera. Tulina pass ebika bino. Tulina eno pass ya mitwalo 3.5. Tulina pass ezibeera pass baziri 2 bagise good time ziri 2 emitwalo 5. Tulina Philips ya mitwalo 5.5. Era tulina sound bar. Sound bar ono alimu ebika. Tulina CTC, tulina Sachi, tulina n'ebika ebirala. Naye nga kino ekika kino bw'ojja wano bagenda kikuguza emitwalo 16 gyokka. Sachi bagenda mukuguza emitwalo 15 zokka. Tulina zi fridge ez'enjawulo. Tulina amasepiki gano abantu abamu temugategeera. Gano amasepiki ga mitwalo 18.5 ng'ofuna esepiki. Tulina amasepiki ag'emitwalo 13. Jantuwaye ku g'emitwalo 13 nago bagalabe. Gano amasepiki gano ga mitwalo 13 gano. Emitwalo 13 ziri sepiki 7. Ziri sepiki 7. Tulina eno blender. Eno blender ogiraba. Ogikubamu ebyokunywa juice ajja yekka n'ebisasiro bijja byokka. It means nti ajja yeesengejjeza yekka. Ate kano koolaba kano client kali mu kubuuza ka mitwalo 2 ssaawa zino. Naye nga bw'oba oyagala singo ya mitwalo 10. Okitegeera. Tugenda tukulage ba client baffe wabweru abaguze ebintu ate era batubuulire biri bitya ebbeeyi bazisanze batya. Mama Gabi noyo gwowulira yo wa mobile money. Gojjangu nga toyina nga sente ziri ku simu era wano ku Crown Japan Katwe tuba tubijjawuko tuba tubikola. Jangu tulabe kwa eno ku store. Store yaffe ekyajjudde bulungi nnyo.
gwali eyo client waffe ng'ogamba ebintu ngenda sanga biweddeyo store yaffe ekyajjudde twandifunye ku mukyala akola ku store naye kyendaba bakyali bize nnyo twandifunye kubakola ku store naye bali bize tebalina budde busobola kwogera okitegeera naye ng'abantu mu store ebintu bikyaliyo nnyo tujja funa light ennungi tugende mu store eyo tubalage stock ekyajjudde bulungi nnyo so tulina amasepiki gano eno sepiki eya search bagiyita rice cooker egwo omukyala yagala ofumba omuceere nga toyagala kukozesa biri byamanda biri simanya biki ogenda kukozesa eno sepiki tulinawo eno efumba buli kimu efumba ebijanjaalo efumba ennyama efumba biki byonna ebifumba eno bagiyise pressure cooker abakyala gyeziri mujje mugule tulinawo zi blend ez'enjawulo nazo weeziri kati mwe babadde bambuuza paasi ey'emitwalo 5 paasi ebbiri emitwalo 5 ziba zitya yiino eriko omwaka gumu wanu ya galanti eno gyolaba ogula paasi ebbiri ku mitwalo 5 okitegeera bagiyise all star paasi 2 ku mitwalo 5 kati tugende wabweru tuogerekoko ne baklayant baffe batubuulire babisanze batya oba ebintu weebiri mwe bagamba mbu ebintu tebiriwo tuyinawo ne gas ono mulaba naye bamutunda tuyinawo amasuuka amasuuka bagakyajinga nga wekyajinga bwekyazinze neyeeyala kati gwedde eyo so guys tukyali ku Crown Japan katwe ate era tukyagenda mu maaso n'ebintu by'okutunda tukyagenda mu maaso tulinawo fridge ez'enjawulo washing machines ez'enjawulo ku bbeeyi layisi nno mwattu kati gwali eyo ng'ogamba bintu babiseera tetubiseera tweyongerayo wali wabweru bakirayanti baffe tube nga tusobola obbalaba ate ndowooza mulaba ekiri munda kitokota sikisaanikire kigenda mu maaso ate era nga tugenda mu maaso nga tuguza bakirayanti baffe bw'ayagala okukola bizinesi yo eya chipusi tulina wano obukola chipusi bwonna tubulina ebintu ebyenjawulo ekiri wabweru jamu mwerere soka olabe eno yonna abantu bagula wali we batestingira ate era nga mbajjukiza buli wenzija wabweru mbalaga we batestingira ebintu nti wano wooguze otestingira wali okitegeera wali buli kyogula fuluma wabweru bakitestinge oleme otwala kintu kifu ate otuukeyo gamba bano bampadde ekintu ekifu wookirabira wali nga si kirungi era bagenda kugamba ddayo bakukyusizeemu bakuwe ekirala okitegeera katwogereko wano n'abantu ab'enjawulo bannange owaayi ko ggwe wonze kambitirewo waneno ku Black November nange leme kunde soka obuze ku batulaba oweyanjule n'amannya gwani abatulaba amanya gange nze Jonas Stars nange olawulidde omulanga nenga naye kambitirewo nfune ku byobwerere ate owaayi lwaki tetujja ne tuyoola buyo obise byabwerere tuyoola buyo oba tugulayo ki leero olaleero tututte washing machine microwave blender ne gas cooker ku kakadde just kakadde kamu bwannange omwami afunye washing machine n'afuna blender afunye ebintu ebyenjawulo ku kakadde aka naye gwe oli eyo ogamba nti ebintu bya bbeeyi mbu bye batugamba eri si byebyo biki omukulu wuuno abagambye amazima kakadde kamu bakola ki beetuukire balabe bave ku propaganda bajje balabeko yoyo customer wafe abagambye muve mu propaganda mujje mugule katugenda kubuuza ku bantu wano mami ojje baleko amanya go gwani amanya bampitibwa mukyalo Reste oviiriddewo okujja wano viiridde Bulenga ononye kaki badde nzize kunona kyuma kyozangoye soka otune mu kamera abantu bakulaba obadde okozesa nonye kyuma kyozangoye nyabo bakikuwadde oba tonnakifuna sisita wange agenzeeyo engeri bwe nnina kino nze nensigala wano agenze munda kinona naye nga weebale kujja tuwabe kale nyabo akalango kano wakajjeewa ku TV ku simu yo kuki oba mukwano gwe yakugambyeko babigambye nti katwe waliyo ebintu ebiri price eyo wansi waliwo eyatuleeteddeko eno kino washing machine n'agamba afunye ku bbeeyi eri wansi n'aleeta ne kuuka n'agamba afunye ku bbeeyi oba yagamba emitwalo 45 katujje tulabeko tweyanziza mami tweyanzege ate era nga tukyagenda mu maaso abantu no tebali awo bokka eri yonna yonna we bali bosi wange ogamba oti
How are you? Hisense Digital. You talk to our people. How are you? Hisense Digital ya mitwalo 29. You're here to support us? No. Hisense Digital. Ya mitwalo 29. Wajetaze mwana wa Yeah, I'm here to deliver some items. Which items? Tell us. This Kati beba n'abatuleetera ebintu bye mulaba TCL, TVs, fridge, biki kati soko obulira abantu. Do you speak Uganda? Don't miss. Let me take you I further. can't. Let me take you further. Explain to us in a small short how you people get in touch with our boss. How do you manage to deliver your things and the quality of your things? The quality speaks by itself. It doesn't need us to describe. For those who have known it for some time, they know it's a brand of its own. 32-inch It's even more than just what people see as a TV, because it does more. How do you get in touch with our boss? Our boss, of course, we have the marketing team on the ground. Yeah, we have a marketing Then what if someone wants to come in and join your company? How is that person going to do? How that person going to join you? to join our company as how? TV in pattern or to be in 50-inch TCL ya mitwalo 9. Our items. Of course, we have the office, which is at Ginger Road. 55-inch TCL. I said, talk to those people there who wants to come to your company. Ya milioni to be in touch with you or to be pattern. If someone is interested, we have the team on the ground. And also have the office, which is there at Ginger Road opposite Total. Highlands TV. So, it's very simple. Anyone who has a business idea and wants to start a business can go there. Smart TV. You are going to meet a manager there. You are going to explain your problem to what took you there, either a problem or any complaint. Then she will handle it. She will direct you exactly to the director of the company that you are going to meet, and you discuss about all the prices and how you want the business to move on. Thank you so much. Oyo mukulu ate ye y'omu kubaleeta ebintu wano ebya TCL. TCL tulinamu TV, tulinamu ebintu bingi ebyenjawulo. So abadde abannyonnyola if you want okubanga obajoyininga obanga okozesa ku bintu byabwe balina ofiisi ez'enjawulo baba bagenda kukola ki, baba bagenda kuba nga mukwatagana mwembi nga musobola okukola omulimu. So oyo omwami y'omu ku abo abakola. How are you? Oli bulungi? Gasho tubuuza. Tuyagala kwogerako naffe. Nenga oli bulungi? Ndi bulungi. Ono omukulu nno yakolera security ya wano. Bw'ojja ng'olina akasimuko, olina ekintu ky'oguze munda ng'oyagala bakikuumire wabweru, agenda kuba yakivunaanyizibwako. Sooka ogambe abantu security eri etya wano? Twatandika okukola era nga tugenda okumaliriza ng'era teri buzibu bwonna. Abali bonna oba Mbalala oba Masaka baba bagamba nti mu kibuga ebisera bya Christmas nti babba ebintu tewali okucangana n'obwakalulu okwekalakaasa bajje bakimanyi tebalina buzibu bakyagula ebintu byabwe baddeyo nga batwalamu nga teri abakuteko. Oyo naakulira security ya wano. Katubuuze ku bamaama bano abanyirira. Mulowooza nti tuguza abakyala bali biki naye abakyala betuguza bali class nnyo. Naawe dakiika 2 zokka kale tubuuzeko nga tebakuwulira gye bale kunyama. Neno yonna waliyo abantu. Ekkubo lyonna ndowooza mulaba piki ziyimidde side ne side. Piki eno ezo zonna piki ze mulaba zirinze delivery kutwala bintu by'abantu kubanga bakola. Naye bamaama tubabuuzeeko ko wano katini. Oba temwagala kamera? Temulina buzibu? Katutandikire wano. Awo etayagala kamera kanzirewo ono yagambye tebalina buzibu. Okay, ogamba otya mama? Sigamba mpozi mmwe. Sooka obuze ku bantu abakulaba olunaku olwaleero. Mbalamusizzaako abatulaba TV. Banguweeko bagule ebintu. Ebintu Japaani egabudde. Ebintu nga bwe wabirabye wali ne wano bwe babikuguzizza. Nedda nnyabo wano bya layisi nnyo wano okuttana kulonda. Oguzeeyo ki? Abantu bagamba kino nkiguza naye ku bbeeyi gye baŋŋambye ku ssimu gye nnina.
nguze price cooker yino ogirabye bagiramudde emitwalo pressure cooker mitwalo 14 ngenda kufumba Christmas. Kiki ogamba kino kye kigenda osookera mu pressure cooker gye nguze? Nkoko. Yeah. Angambye efumbe enkoko efumbe ebintu 14. Efumbe enkoko, efumbe ennyama, efumbe ekyennyanja, efumbe omuceere. Efumba mbyala isi. Okusinziira nze agitwala njagalamu ebyo. Oyo nno ye client waffe yabagambye okusinziira gy'atwala aguze pressure cooker tayagalamu bijanjaalo. Tugenda kusiika. Mugenda siika. By the way baguze n'akantu kakana. N'enkoko ensiikeko aye tukyafumbye masanyalaze ge gajja tusalako. Abayudisero bagambe. Amasanyalaze bagazzeeko kuba ebintu tubiguze tugenda bikozesa. Okay. Kana akantu akaguziza sente mmeka? 7 kitundu. Ate kana ako waggula. 6 kitundu. Neera nga yebbeeyi yemu gye bakuleetedde. Muguze ku paka ez'enkumi 3. Pako tusanze ziweddewo. Naye ate nziraba muzirina muneeno. Bannaffe abakedde bazifunye. Naye ffe tutuukidde tusanzeewo blender. Era nga bwe twali tubyetaaga ewaka tubifunye. Ate ng'era abasajja akatunda tugenda kakamula blender zino tuziyina. Abasajja akati? Akatunda tugenda kakuba ka juice. Luli obadde okakubirawa? Fumba obadde buganyirwa ka juice. Abaami tufunye kakuba n'omulondo kati tugenda basimagiriza muno mu blender. Omukyala ono asosa agambye blender gyaguze eno blender yino agiguze naye agambye omwami abadde agenda kunoba lwakatunda kati ssaawa zino agenda mumukwata bulungi lw'okubaguza Crown Japan obufumba abunywezezza kati tubugumiza ya Crown Japan obufumba bw'abantu obutaasizza kuba bubadde buggwawo tebakyanobi agambye kano ka blender agenda kakubiramu omulondo asobole okuyambako ku mwami we. Agenda kubiramu akatunda abenga buli wakomawo asanga kali taratibu. Buli kibala mwe kiri mu katunda. Nga buliki? Buli kibala nga mwe kiri mu katunda. Bane client kamwesonyiwe kubajjaku ajja kundeetera ebizibu waneeno ajja kumekkereza nga n'omusajja nga amunobezza agenze kunoonya ye. Okay badia tukyagenda mu maaso tukyagenda mu maaso ono omukyala buli kaseera aba asitudde ono omwana simanyi oba bebi we naye omwana saagala mu kamera soko jangu naye omwana mutunuze eri bosi wange tunula eri ogamba otya? Ogamba otya? Okolanga ni wano kuba buli lunaku nkulabawo ngaba byakunywa Salongo yabagulidde ebyo. Ono omukyala buli wojja bw'oti yakuwa ebyokunywa kyonna ky'oyagala oba soda oba juice oba mazzi wetuvira wano n'atuwa soda buli kimu ngavaawo mukkuse. Ono omukyala yagaba ekiyitibwa soda amazzi wa Salongo gw'omukulu wenna wojja ng'ennyonta ekuluma oba enkalamata ekuluma ogenda kuba otuukirira omukyala ono ajja kuba byonna abikuwa ate nga era ebintu byo bakyabitikkula yiye emmotoka ezze egenda kutikkula bintu birala kyova omanya olunaku olw'enkya be bano aba TCL baba baleeta ebintu eby'enjawulo so ate mwabali eyo nga mulina bye mwagala eby'amasannyalaze byonna ebintu bakyaleeta bingi bakyatikkula banaye mujjawo ebintu ebyo byonna tebabinyiganyiga ne tudda mu loosi omukulu oli bulungi leero olinamu kasente nina sente zo luwona bewa Crown Japan mba nina sente awo naatulimba naawe buli lunaku agamba alina sente kyokka nga talina na sente zaatuwa kyokka ate nga fe abaana fe bamanyi abakamera sente zaffe ziba za ngalo kitegeera oba tolinamu mu kaashi awo biveeko okay wakiliyanti baffe ndowooze mukyabalaba baki wuuno akyali ali mu kunoonya kukeberakebera kwekkaanya kikyamu kiriwo ekiri kuno naye kyoba omanya eno washing machine agenda tubuulira bbeeyi agiguza ssente mmeka so naawe ali eyo osobole okuba nga ogigira bosi wange ogamba oti gye ndi nyabugamba oti soka obuzeko abakulaba abanda mbalamusiza nnyo amanya nze Ronald oviiriddewo okujja okugula washing machine mbeera Kiwenda kiri Gayaza omuntu avudde Gayaza azze kugula washing machine eno giguza ssente nga mmeka? giguza emitwalo 48 eri kiro ki? kiro 7 mitwalo 48 enyawo ogitwala for business oba ogitwala waka? ngitwala waka abaana nina bangi kati toyagala abaana bo baboneebone aa kati fetwakola ensobi twakola batubonyaabonye
engalo zibaluma nnyo nga booza. Lwaki oyagala tufuula nti bakitaffe bayite batwagala? Baali babaagala lwakuba tebayite balina kyakkola. Nga lwaki? Nange bulijjo nkirowoozaako lwakubanga nga sikiwa nnyo budde naye kati bwe nalabye nti mama babonaabona nnyo okwoza nensalawo nenjigula. Naye ngenda kuddayo mu lubuto nzije mukyala we yabanzaala mbe nga bakwokyeza asigi. Nedda ngenda kujjayo abe nga yanzaala. Era ajja kumanya toli mwana mutuufu. Naye nga tweyanza. Kale mwebale naffe tweyanziza. Naye olunaku lw'enkya tusobola okuddira n'ogula ekyenda kuba enkya bwe lukoma. Sente ziweddewo. Muteekeyo olunaku olulala nga te Christmas tenatuuka tujja kuba tusonze endala. Naye nga tweyanzege oyo omukulu azze ne yeegulira ka washing machine ndowooze nga ye mukalaba ka Onida. Onida by the way company nnungi erina ebintu ebirungi ebintu naddala by'amasannyalaze birungi nnyo. So Miss Dama lwaki ojja n'otubuuzaako okyali busy ng'oyimiridde buyimirizi? Kale tubadde tukyali wano nga tukya mukama wange ogamba otya naye otubuuzeeko ko kati otubuuza. Okay, tugenda maaso era mulaba abantu bapaakinga naye sokolaga abantu kyebali mu kulaga wali bali mu kutikkula TV. Mwabali eyo mwenna nga mwagala TV zituuse mungi olunaku olwaleero n'olwenkya mwenna olunaku olwenkya lw'olunaku olusembayo so twandibadde twagala mujje olunaku olwaleero n'olwenkya abatazze leero abula enkya mutuyambe mukeereko TV zizze ebintu ebyenjawulo ebyamasannyalaze bizze buli kimu kigenda kuba maridadi saana. Yantubuuzako ku mami ono naawe yogerako ogamba otya mami? Ndi bulungi mukwano oli otya? Oviiriddewo? Bulenga. Amannya? Nansikombi Shadia. Omukyala Nansikombi Shadia leero azze otuwagira mwabe Bulenga mwenna mujje bayirayo Bulenga eyo nayo mama nge eyo nga mubayitayo mu kitoolo mu kikaaya waliwo awo ekifo banywerayo nnyo n'engeri y'omwenge eyo. Kaakati soko tubuye oguzeeyo ki? Ngenda kuyingira nkyatiddeyo munda. Ate otiddeyo wa? Abantu bangi. Tikyoyagala? Njagala TV ennene 65. Omukyala azze kwegulira TV nnene ya sente mmeka? Ogenda kumanya era munda nze nga bwondaba ndi ku kamera kati wali abakwasaganya ebyera ekyuma ekyo ze ngoye ekyo kyammeka ekyo era nakyo ekyo kyennyini ekyo ogenda yingira munda wali abagenda byonna bajja kuba babikumalira bw'oba wakirabye ku sente mmeka ne oba wakirabye ku 2,000 era ogenda kifunira ku 1,000. Era nyina mukwano gwange yajja wano ne mumuwa gaasi ono ne TV ne firiji nakugamba naye n'osikiriza n'ofunyamu ekinyegenyeje nogenda nange ngenda nnyo kwe kwetuukira. Okay, omukyala ono azze kwegulira ku bintu bambi azze kufunayo ku washing machine azze kufunayo ku TV azze kufunayo n'ebintu ebyenjawulo. Abantu beebulenga mbatumirako nnyo okusaidi y'Nakabugaawo mama wange wabeeraawo mbadde neerabidde erinnya naye ntegeddewo kati ku Nakabugaawo mama wange omutaawo wabeera naye nga nkutumirako mama wange naye naawe jangu ogula ebintu nina bye nagulidde jangu obinone oshege. Kale tweyanziza mami. Okay, ngenda kubanga mukoma wano saawa zino nja kubanga nkoma waawo ku saawa ez'omutuntutuntu awo aye tukomewo n'olweggula kawungeezi tubalage ki ekigenda mu maaso so sigadde nze Teewo ate mmwe abali ku Celebrity Track mugende mu maaso n'okusubscribe kigambo kimuze. Okay, subscribe then n'okulikinga n'okusharinga byonna ate era mugende ne wali ku TikTok Teewo's Media mu following tube nga tugenda mu maaso n'ebisigadde. Thank you.